Munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku Mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tubaaniriza nnyo abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya era mwe bali kutugobera n'okutuwa obubaka okukyusa eggwanga Uganda okuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu fundamental change. It is an equal responsibility. Buli omu agwanidde okubeera nga akola ogwennyini mu society gy'osinziira saako ne sekita gy'oyagala ekyuka, ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyokwerinda, ebyenfuna saako ne sekita zonna. Mu Uganda ey'enkya tukkiriza mu ddoboozi amaanyi ge lirina okussaawo enkyukakyuka ey'omuggundu. Si mmundu, si kulwana, si kwetema, si biso. We believe in the power of the voice. Okwogera obwogezi, yes, tujja kukikola. Abalina obukulembeze n'amaanyi kati, in case they don't put that into action, you never know the next stage abantu gye bajja okutwala, which is legal and constitutional. Bangi nnyo betuleta ku mukutu guno okuwa endowooza zaabwe on their vision oba what they envisage to have as the new Uganda, the generation of Uganda mu sectors enjogeddeko n'ebintu ebirala byonna. Twagala Uganda ey'enkya nga ebyobulamu ddala kituufu biri equal to everybody, nga siga nti abali mu government they can access good health mu America, UK, Kenya oba even other countries better than us. Twagala ebyenjigiriza nga ddala kituufu, you don't have to pay such a huge price omwana okubeera nga ye amasomero amalungi. There is that section of people. Twagala both public and private institutions nga zonna ziri equal, ate era ng'omwana agenda kusoma ng'omulimu bw'afuluma teyeetaaga kubeera nti alina ennyindo nti munyarwanda munyankole muki, no. At least it is equal distribution of resources ate not discrimination. That's the Uganda entire we envisage to have. Saako n'ebyokwerinda nga recruitment nga ddala kituufu amagye tetugaa nti banyarwanda be bajjuddemu banyankole oba bamannya bagamba noogu naye nga kasita obeera muna Uganda. That's the Uganda ey'enkya. Abantu tukyaza balowooza ki ku bintu ebyenjawulo. How do they envisage? Kiki bagamba balayi mu Uganda ey'enkya? Eddoboozi lye twagala okugattako kyova tetwawula mu bina byabufuzi kala naki. Twagala buli omu alina ekirooto n'ekirowoozo ekyokola Uganda ng'eteredde okuva we tuli okugenda mu maaso nga tumuwa platform. Mugobere emikutu gyaffe gyonna TikTok, Instagram, Facebook, buli wamu ne ku Twitter, Uganda ey'enkya obubaka we tubuyisa. Olwaleero tugenda kwongera okukuba torch mu Parliament. Essiga erimu ku eri erina okubaga amateeka okuba torch mu institutions endala, for instance the executive, legislature, that is the judiciary, that is okubeera nga ba oversight n'ensimbi y'omu omusolo n'okurepresenting abantu. It is now a year ever since the 11th Parliament was elected into power n'obukulembeze bonna. Naye twagala tulabe the opposition bo batambudde batya omwaka ogusoose, kuba omuntu era ajja kugamba nti ne abasinga bakutte kati steering mu kukubiriza olukiiko olwo baaliko mu biina oba mu kibiina ekya opposition. Naye bagenda eri how do they act, bakola batya ne opposition legislative agenda byonna nga bwe batambudde for a year.
Ndina Mulindwa Walid Lubega wa kibiina ki Forum for Democratic Change kibaddewo emyaka egiwera ddala era kivuganyiza consecutively for 2 decades. Era weekiri okubeera nga kikyali vibrant and vocal. It's a question ajja kumbulirwa ddala kituufu kikyali n'amaanyi gali from reform agenda 20 tujje 2016 2016. Do they still have that influence, political influence ne agenda okubeera nga bagigobera according to the status quo? Yakulembera abavubuka mu kibiina ekyo Mulindwa Walid Lubega wetugenda okuwayamuko naye amachagano olweggulo akawungeze kiro ekyo kinasinzira gyonna atulabira. Muganda wange Mulindwa Walid Lubega obadde obuliridde ku Uganda eyenkya soko namusise kuba tulaba tugende mu maaso abatulaba ku Uganda eyenkya mukutu gwaffe ogwa Uganda eyenkya balamusizaako nate nembeebaza emirimu gye mutuusaako engalo era nga bw'onnyanjudde nze Mulindwa Walid Lubega ssentebe w'ekibiina ssentebe ow'olukiiko olukulemberwa abavubuka mu kibiina kya FDC okwetooloola eggwanga lyonna. Yes. Oyogedde ku kibiina kyange bulinga akyogerera mu byafaayo naye ndowooza njala okutereezaamu oba okuwabula oba okulungamya ti ekibiina kyaffe bwe tuli era ndowooza tewakoze ensobi okunkyaza. Simanyi oba ndowooza wakyazizza abaaliko nti eno yaba ex-international nga bwe tuli mu mipiira nti waliwo ex-international. Nze saagala kulowooza nti FDC etuuse ku mutendera ogwo. Ekibiina kyaffe weekiri era y'ensonga lwaki mu bonna walowoozezza nti n'ekibiina kya FDC kyetaaga okukyazibwa ku mukutu guno. Yes. Era tuze tukikyaze si gwe gusoosa kubanga weetuli naye amanyi ngaga abagwa Walid era ensonga tukyazitembeeta bulungi nnyo era ne mu kisaawe mwetuli Walid abantu baga vibe ngeringa eyakkakkana in regards oba in comparison mu myaka egy'emabega mulinga kati abatakyawulikika actually temukyawulikika nnyo. Buli muntu wabeera walabire enjuba n'omusana. Ffe tulowooza nti contribution yaffe twagikola era tukyagikola era tugikola ne kati omulimu gwe tuliko wano ndi mukola contribution ku ggwanga lyaffe. Yes. Ndowooza ebiseera ebisinga ekibiina bakigeraageranyiza mu kalulu amaanyi gaakyo. Yes. Yadde obulu bwe tulina bwa kivandulo Museveni bwanyagulula naye FDC yavuganya ne mukimanya nammwe nti abunyagulula ne mwongera ne mu participate. Mukuvuganya FDC sirowooza nti yali passive bagamba nti yali passive actor. Twali very active mu kuvuganya ku level zonna. Tetulina level ya bukulembeze gye tutavuganyako. Twavuganya ku level y'entebe ennene ey'eggwanga ey'obwa president ne tuvuganya ku ntebe eza parliament. Ndowooza FDC ky'ekibiina ekyasinga okuteekayo ababaka okusimbawo ababaka nationally mwaka kyo guno ogwa 2021 oguwedde. FDC bwogerageranya kitemulawe mwalekere n'alebana opposed oba ekibiina kyonna opposition. FDC ky'ekibiina ekyavuganya NRM. Yes, mu Uganda yonna kubanga ebibiina ebimu bye twogerako byoyinza okuba nga byojuliza weesanga nga mu bitundu ebimu tebasimbyewo bantu. Ekitegeeza nti eddoboozi lyabwe teryawulirwa. Kakati eddoboozi lyaffe FDC lyali buli wamu ne libeera buli wamu ku level ya local government. Era ojja kwesanga nti ku local government tulina entebe tunuulira ku level ya parliament. FDC ky'ekibiina ekiri spread mu buli kintu kya Uganda. Teri kitundu kya Uganda mwe tutalinamu bakulembeze mu Mambuka, mu Maserengeta, mu Buganda, mu Eastern, buli wamu ojja kwesanga nti so kakasa structures muzizimbi in every district and region. Obukulembeze ku local government ba councillors ba mayor baki bonna tubalina ku genero ogwo. So tekiba kya buvunanyizibwa omuntu okutwe editing out okutugamba nti tetuliyo temukyali vibrant nga luli compared to 2001 naye ndowooza si ntuufu. Yes sir. Ogambye nti omwaka ogwa 2021 abasinga opposition party eyasinga okubeera nga esimbawo bacandidates abangi. Badde bamanyi omuntu ajja kugamba national unity platform
yaleta enkyukakyuka wave kumpi buli wamu ne basimbawo omuntu si buli wamu constituency nyingi nnyo ze batayinamu bakandidats yes nyingi nnyo ze batayinamu bakandidats so nga ate FDC yayinawo bakandidats yes era FDC yawangula ebitundu bingi nnyo NUP gyetayina bino n'ebibiina ebirala ne DP n'ebibiina ebitwaliza awamu ku opposition so FDC ekyo tukyenyumirizaamu nti at least tuli buli kitundu kya Uganda so si kyekibiina kyoyinza okuwishinga awe noga nti ekyo tekiriwo so we tuli ekibiina bakikubamu nnyo ebituli ennaku zino bagamba nti the party is no longer vocal as we used to have it mu myaka egy'enjawulo ojja kwesanga kyewandise activism oba ebyobufuzi biri eri ebya activism nga ddala kitufu alimpa giruwaga as we speak right now muyinza okubeera nga muli so silent compared to other years the functionality of the party nze ndowooza nti abantu abo bayinza okuba basula ku mwezi nga tebali ku planet yene eya ensi gye tulimu kubanga bw'oba otunuulidde ebyobufuzi FDC ekibiina kyokka ekikyasigaza activism kyekyokka tolina ekibiina kyojja kwogera ebibiina ebimu byava mu kulonda tebirina activity endala okujja kukola ki okutuuza press conference ne FDC okuva bwe twava mu kalulu olwaleebe ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ffeffeka abalina eddoboozi era bannayuganda aboogerera ku bannayuganda ku mbeera eriwo mukama waffe ow'ekitiibwa ennyo bitayadikano Dr. Kizza Besigye pulezidenti waffe omuberyeberye toyinza mujjamu FDC tosobola mujjamu FDC oyinza okumujjamu FDC yasaze eddiiro founder member yasaze eddiiro ali mu kisinde kya people's government njala okutangaaza ekisinde ekyatandikibwawo bakiyita People's Front for Transition PFT FDC y'omu kuba signatory twassa omukono ku ndagaano y'ekisinde ekyo so tuli butereevu mu kisinde era naffe ffenna ekisinde tukyenyigiddemu butereevu mu nteekateeka yaakyo tukiri mabega ng'ekibiina so Dr. Besigye bw'agenda era naffe ng'ekibiina tumuwa full backing ng'olwaleero bw'omulabye mu kooti tubaddeyo mu kooti mu bungi bwaffe mu kuyimirira awamu naye okugamba nti mukama waffe ateeka okuva mukomera Walid abaana babadde ku social media bakozesa social media babaddeko bangi nnyo nga bagamba nti yes Dr. Kizza Besigye twamulaba na Lubega Mukaku yet FDC has a number of leaders where are the rest nze ndowooza nti struggle tekolebwa ku street wokka abantu abamu street bayinza okuba struggle bagirabidde ku street naye waliwo ebibeera emabega tutuula mu meeting ne tuplanning eyo naye ebeera struggle tika tujja kugenda tugendagenda ku park yard tugendagenda temulowooza nti ekyo kijja buzi nti abantu bavuga buvuze emmotoka wateekeddwa okubawo abaplannings tulina bannamateeka olwala bakulemberwa ow'ekitiibwa ennyo deputy president of FDC honorable Haji Elias Lukwago eyo nayo front nayo ya struggle okubanga ow'ekitiibwa Lukwago akulembera front elwana etaputa amateeka abamu gye tutasobola kukola kuba siri munnamateeka abamateeka ne bakulembera front eyaabwe ne babeerayo abakola ku welfare tiwalidi ne bakuŋŋaanya sente eza bbeeyo ezaki okulaba nga abaana bakoze ki bavudde mu makomera abakulabirira okulaba nti tulabirira families ezaabo bannaffe abali mu makomera n'ebigendera okwo so nze ndowooza nti abantu baleme kulaba fe tulowooza nti mukama waffe ow'ekitiibwa ennyo Dr. Kizza Besigye ye face ye struggle yaffe without Besigye no FDC no FDC weeri ne Dr. Besigye nga taliiwo weeri yensonga lwaki nti ne bwe twagenda mu kalulu kubanga era ekyo mbadde mututeekako ti FDC bwetabeera Besigye bw'atabeerawo FDC eriiwo twagenda mu kalulu nga tetulina ow'ekitiibwa Dr. Besigye nga presidential candidate nga bwe gubadde ku mirundi egiyise mu kalulu kano twalina engineer Patrick Amliato boy mukama wange party president waffe era ne tutambula eggwanga lyonna nga tutambuza message ey'enkyukakyuka era ne tuvaayo sirowooza nti ekibiina nti Besigye bw'ataaliwo twafa twaggwawo so eyo debate saagala gigendamu kubanga
terina kyetwongeramu. So naye kyetugamba nti mu swago eno gye tubaddemu eya street Dr. Besigye twamwasayininga ti efeesi yaffe mu swago era ye mukulembeze waffe ow'okuntiko y'amiru waffe oba ye imaamu waffe mu swago eno yaki ey'okuzuganya. Okay, sijjukira mwaka naye remember in Walid ku struggle ndoza I think it was 2018 or 19 I don't remember very well. Dr. Kizza Besigye when akola comment went I'm directing the debate ku kintu ekyenyini ekyebbeeyi y'ebintu yalina statement yakwanaga nti abantu abamu mbayitako olumu kaleerwe in courts nti ne batuwuubira tukuwagira tukola tutya yongeramu amaanyi naye nga teryangoberera bayimirira mu zaakeri ne bawuuba. It is the same thing ekyapeninze last month nga dokita abantu bayimiridde ku bizimbe byabwe ne basagamiza ne basanyuka na biki. Yet we know Forum for Democratic Change ebadde ekibiina eky'ebyobufuzi ekya opposition ekyasinzizza abawagizi on record before national unity platform ekya opposition, but nga abantu they can't willingly follow up their leader oba omukulembeze waabwe okubeera nga baggusa ensonga kyetwalabye n'omu mwezi oguwedde nga people just looking on. What does it annotate? Kitegeeza Besigye singa agendayo ne batamu kubanga nalabye abantu bamuwa obuwagizi ekyamazima. Yes, abantu babadde bayimiriddewo naye era ne bakuŋŋaana badde bakuŋŋaana kola ki kumugoba ye complaint gye yali amaking anti luli eri people don't react. No, issue eriwo Dr. Besigye wootamufunira agamba nti omulimu gwe tuteekeddwa okukola kuba tegukoma bukomi bantu kuŋŋaana twetaaga struggle nga tulina bwe tugijja tugiteeke ku level endala. I think ye concern ya Dr. Besigye fenna ye concern yaffe era tulina eddagala lyayo. Tulowooza nti struggle tebagizimbira mu lunaku lumu. Omulimu omunene gwe tukozeeko ebbanga lyonna Dr. Besigye gwe tuwa ekitiibwa ennyo mukama waffe kye bayita conscientizing. Yes, abadde agezaako okuzimba abantu okubeera nti abateekamu embeera okubeera nga bekkiririzaamu beematira beefiiringa nti ddala basobola balina obuyinza bo bokka abasobola kubanga ebbanga lyonna abantu babadde nga balina ekirowoozo ekigamba nti waliwo abazungu abajja okutuyambako. Yes, yeah. Abazungu bajje batuyambe gavumenti etuyambe kati olaba omulimu omunene Dr. Besigye gwe tusobola omuwa credit ku ssaawa eno kuswago weeri ffe kyetwenyumirizaamu omulimu omunene gwakoze gwe gw'okuconscientizinga bannayuganda endowooza yaffe n'agijjamu obwongo obw'okulowooza nti waliyo obuyambi obujja obw'enjawulo bwe tutalaba. Abantu ne twekkiririzaamu ne twefiiringa nti ffe tusobola. So ekyagenza akitujjamu mpola kati omulimu omunene nnyo kubanga ekyo na kijja step by step mpola mpola. Yes. Process by process. Kakati omulimu omunene gwe tuddako gwe gw'okuteekamu abantu obuvumu okubeera nga basobola okutandulula ebigere kubanga kiva mu ndowooza. Omuntu endowooza ye bwekyuka mindset bwekyuka nakkiriza nti kisoboka then naafuna imaani muli faith okwekkiririzaamu nti kisoboka sobola okutandulula olugere okuva olutalo lw'ekigere okuva wano n'enzira wali. So gwe omulimu Dr. Besigye gwazimbidde ebbanga lyonna era abamu bayinza ogaa nti aluddewo ng'akikola. Yes, tebadde accident era n'ensi nga Misiri tezaakeera ku makya kufuna change gye baafuna mu 2019 nga basuula gavumenti eya General Bashir yabadde mu ntebe like Sudan si Egypt. Yes, Sudan ne Egypt yennyini Sudan nga Muslim Brotherhood esuula Hosni Mubarak. Ezo gavumenti zibaddewo kumpi emyaka 3 naye nga abasajja bakambwe batemu balina effujjo lyonna libakoze ku bannansi abo abakulembeze naye abantu waliwo abakulembeze abajja bategeka kati nga Sudan waliyo omusajja eyategeka abantu abo ebbanga lyonna newankubadde teyasobola kubatuusa Mungu yamujjulula Hassan Turabi. Yes, toyinza kwanda estimate nga contribution ya Hassan Turabi
giyakola ku bantu be Sudan ebbanga lyonna paka batuuka ekiseera kyatuuka ne baga nti ekimala obukulembeze bwa Bashir bwetaaga okuwummuza abantu bagenda ku ekyo Dr. Besigye kyadategeka ebbanga lyonna kiki abantu baffe all the people the masses kuba we tuli in 2011 those we were cause of action where people turned up I would say in large numbers ku street walk to work. Fuel prices were high, prices of commodities nazali shooting higher. Naye it is the same thing right now. Should we say to bali fed up, bali threatened, bali mufia yo gamanti embere banyigiriza nete basobola kubeera nga bagoberera bagenda maaso kubeera nga ba jumping onto the cause. What's the problem? Cheche missingam ekisooka ndoze ekiyinza okubanga wayinza okubeerawo amaloboozi agakontana naddala mu favour political players waliwo bannabyabufuzi abalowooza nti approach ebe Dr. Besigye naffe abamukiririzaamu ti approach eyinza okuba nga si yejja okwanguya nga balina approach naye nga ti approach tebagiriwa bannayuganda ekyo nakyo kisobola okugira nga bayinza okuba nga balina ababakiririzaamu naye nga tebabawa command tebababuulira kakati abantu ne babeeraawo nga balina gundi naye ndowooza ekyo nakyo kirina tulowooza nakyo kiriwo with time kubanga abantu bwe babeeraawo nga balinda bakama baabwe bababuulire bafuwe firimbi naye nga firimbi tefuuyiddwa batuuka ekiseera ne bagamba nedda tutambule n'ekintu ekitambula oba oliawo enkyukakyuka tugituuseeko tutuukeko ffe abali mu kisinde tulowooza nti si buvunaanyizibwa bwaffe okuwanyisiganya amaloboozi ne bannaffe oba oliawo abatannaba kutegeera bukulu bwa nsonga eno gye tuliko approach ffenna tuyinza okuba tukkiriziganya naddala ffe abali mu nkyukakyuka ti ekyamazima embeera eriwo si nnungi enjawulo eri wakati waffe ye approach mulimu oli agamba nti ffe embazzi esobola okutema omuvule negusula ku ttaka ne mubaamu bibe baffe ne mubaamu abaga nti nedda tusobola nga oli yewagadde bulungi ejirita ye n'ogenda ku bumashini buno obuwalakata obulungi obuwola omuti gugenda okwata ejiyita n'ogenda nga owola mpolampola okakana nga omuvule ogukoze ki ogukubye ekigo kakati eyo approach kati fe omulimu gwaffe si kunafuya abejiyita nti ejiyita tesobola kukola ki kwe kubeera nti tugezaako okwekumaakuma n'okutegeeza bannaffe nti oba oliawo twetaaga tubeere n'eddoboozi eryawamu ku nsonga eno tufune approach entuufu ey'okusuula omuvule wansi ku ttaka. Ensonga eno nkulu nnyo because we've seen examples tekyakyaluga nti bw'obaako n'ekyokulabirako kikuwa naawe ekyokukola ebadde Sudan ebadde mu Egypt Tunisia oba gye twandise the Arab Spring should we say nti bannayuganda kuba ndozawo ne element eyokubeera nga bali demoralized when Kano comes out and says akalulu kokka tekasobola kujjako President Museveni ye point blank akyogera akalulu takyakakkiriza mu kaso okukola ki okujjako President Museveni naye bye tuzze tulaba ewalala era n'abamu badda ku social media ne bagaa nti abaana baffe bafa ku nguudo ne bakola batya ne bakwatibwa tulowooze nti tewagenda beerawo nkyukakyuka kyonna people are going to just sit back relax until ekisooka njagala okudifeatinga narrative eyo one Dr. Besigye narrative ye ntuufu nti akalulu tekajjaako Museveni ffenna ndowooza okujjako ng'oli bebi bamuzadde leero gwe nnyinza okusonyiwa bannayuganda ng'oli amaze alina emyaka 18 oba oliawo nga aparticipatinze ne bwekaba kalulu kawedde akimanyi bulungi nti ogenda mu kalulu ne kutaba ku level ya president ne bwekuba ku level eyo si wano okumanya obubbi bwatuuka ku level esusse kani imagine nti n'akalulu ka layini abantu bagenda mu kooti ng'omuntu waga nti nze banzibye naye nga kaali kakusimba mu mugongo ku kyalo kimu kyekyalo kyonna kikuŋŋaananga wano
ne basimbe mu mugongo omuntu n'agenda mu kooti nga wawabira munne era kooti negutiemu nanega nti omusajja oyo yakubba ak'omugongo kati bwe tuba nga tutuuse ku level ebba ak'omugongo kati ate ak'eggwanga okirabanuuza. So Dr. Besigye narrative ye entuufu nti omuntu awangula si yalangirirwa era omuntu yenna aloota ti ajja genda avuganye mwami Museveni mugende otuule wakaawo olinde okwambala esuuti ogende ekolero mwami Museveni akwata obuyinza n'ebigenderako akwasa ebisomerezo by'eggwanga nti sebo bibino kulika ekyo kirooto fe yendowooza gye tulina ate nga yendowooza eri practical kubanga tubadde mu bulu bwonna bwe tukkiriza nti tubuvuganyizaamu n'owekiibwa Bobi Wine kaavuganyizaamu yamaliriza agenze mu kooti ngaga nti akalulu bakukoze ki Museveni yamulangira kakati Museveni yadde tabba Besigye eka tabba owekiibwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere gwe tuwa ekitiibwa ennyo tabba owekiibwa Kyagulanyi Ssentamu abba buli muntu yenna n'abwatabeere Kyagulanyi ne bw'onoobeera ggwe obanza obaani kasoobo n'obeera ng'ovuganya naye mu kalulu so nga tulowooza naye tekitegeeza nti tetukkiriza mu kuvuganya mu kalulu tulowooza nti okuvuganya mu kalulu yes twetaaga okuvuganya kubanga tulina advantages zetufuna mu kalulu titufuna omukisa okuba enkuŋŋaana kati olwaleero Dr. Besigye yagenda bugenziwa ku mini price nayogera n'abantu okubategeeza nti beetaaga okubaako ki abadde luzirwa kumala weeks nekamuza abantu abeetaaga kutegeeza bamutadde lwaleero yes ye conscientization gye nkugambye abantu beetaaga okubawa direction fe abakkiriza mu nkyukakyuka naddala nga tuli mabega wa Dr. Besigye naffe abakkiriza mu FDC eyo direction gye tuwadde Bannayuganda olowooza lwaki abantu tebamwegatta eyo leadership nze saagala gamba nti abantu tebamwegatta nsonga ki lwaki tebamwegatta eyo ndowooza saagala genda yeyo bw'ogamba nti tebamwegattako yandibadde mu kkubo nga ekkubo lyerere naye bwe kiba nti poliisi yajja naye kuba abantu okubajjawo awo kitegeeza nti abantu baaliwo tukkiriziganye tisinga poliisi tuba tunafuyiza omulamwa sigenda gendayo eyo okunafuya omulamwa omunene gwe tuliko omulamwa saagala kukakanya value y'omulamwa munene nnyo tukkiriziganya nti abantu baaliwo poliisi nebagobawo hali ekyuka kyo kimala okutegeeza ti Dr. Besigye yali tayogera yekka singa yali ayogera yekka nga buli muntu atambula n'agenda ku bibye eyo narrative yandibadde endala yandibadde efiitingamu ekyo kyogamba naye poliisi bwe banga yajja negobawo abantu bonna okyegedde emotoka n'egisika kitegeeza nti yasikawo emotoka nga yandi mulese poliisi yandize nekwata abantu abaaliwawo abantu babakwata so nze saagala tunafuye narrative saagala tunafuye abantu bangi abavubuka baffe kooti ebawadde bbe basatu twajjayo abavubuka 8 be basiba ne Dr. Besigye 8 be basiba ne Dr. Besigye twabajja mukomera ndoza mu wiki ewedde nga mwe mwali n'omumyuka wange w'abavubuka so saagala tunafuye debate okay Walid FDC ey'emyaka giri eri yayina abantu waliwo narrative ebaddewo no nga tunagenda eyo waliwo issue gy'obadde oleese one ebadde yogera ku kalulu ng'egamba nti akalulu katisa abantu batya ogenda mu swago social media nti abantu bafuna nze eyo narrative yakyana kito lwansonga nti mu kalulu akawedde twalaba drone nga ziri mu buli wambu kitundu naddala nnyo wano mu Buganda drone twaziraba nga ziri center left and right ne ziyoola abaana n'olwali abamu bakyaliwa kitalya si bwe guli abaana abo baali bagenze ku nguudo oba drone zabajja waka nga just baba targetinze nti oyo Walid muwagizi nnyo
kati abantu bali tebagenze so sagala abantu balowooze omuntu yenna anaavaayo okuchallenginga Museveni ekyo kyo kimanyikiddwa nti Mwami Museveni tajja kugumikiriza President Museveni with his government whether kalulu oba si kalulu still in the fear exactly yemu kusonga contributing ku kiri kyogambye abantu okubeera nga balinamu okutya nti bwabateekawo drone nagamba drone buli drone bwejja abantu nereeta ensasage ku kyalo ne baleeta emirambo gy'abantu nti oyo yafidde mu drone mu kumutulugunya eteekawo embeera eyo okubeera nga abantu batya ne beetamwa n'ebyobufuzi ne beetamwa n'embeera yonna either oba kalulu either oba kuzoganya ku street kati Museveni yeringa instrument gy'asigazza mu bulamu bwe. How do we awaken the conscience of the people kuba we twaleta red card movement oba yes ya red card me as a journalist naloza nti kimu ku ekyo ekino okuzukusa abantu bakomewo into that baberenga ba ebyofuzi they participate of which kiringa ekikyalemye up to now ndo sagala kulowooza nti kikyalemye red card bakagitongoza tena nakweza mwaka against traction abantu babasibye mu makomera kigiza government efialinga impact ya red card bwebanga esobola okusika emotoka y'omukulembeze esobola okusiba abantu abo mu makomera nze tumi ebe ekola ki juze kitebe kya jema twali tugenda kwa addressinga press conference just press conference alone ne betoloza amajje ne police na buli kimu ekyo kakikumala okulaga nti the government ina kyetya ochegede so nze ndowooza nti obede awebe gaininze traction opposition ya kabeera y'omwaka gumu tena ndowooza nti bayinza okuba balina kye batannabakola omulimu omunene nnyo ogutakoleddwa gwe gw'okubeera nti obukulembeze bwa owekitiibwa Mathias Mpuuga nsamba tebuleese bakulembeze bonna ku tebo bwe nkola analysis ku bakulembeze ababaddewo ndowooza kanviire ddala ku maama waffe yakava mu ntebe owekitiibwa Honorable Betty Awolo Kyana immediately nga twakamu obukulembeze FDC bwe twali nga tukyali abakulembere oludda oluvuganya gavumenti yakola kaweefube okutambula ku buli kitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi okuwuliziganya n'abakulembeze era n'ateekawo ne mu ofiisi ye ne bateekawo ofiisi z'aba liaison officers nga buli kibiina kina whip kina ne liaison officer alipoting obuterevu nga mu ofiisi ye mulimu empuliziganya wakati w'ebibiina n'ofiisi ya parliament ne ofiisi ye nga ng'omukulembeze so nga waliwo empuliziganya olwaleero empuliziganya eyo mu mwaka ogumu n'ekitundu sinaba kugirabawo omukulembeze w'owekitiibwa Mpuuga owekitiibwa Mpuuga mulabanga ali detached naffe ebibiina byagamba nti byakulembera kuba ye mukulembeze waffe tewaliwo akichallenginga naye sinamuwulirako nga ayina okwogeraganya ne mukama wange Patrick Amuli Atoboy nga ayagala kuba ne bwe yali akola legislative agenda kankuwa ekyokulabirako yategeka legislative agenda nga ffe ebirowoozo byaffe tebirimu absolutely nagisoma you're right nga FDC UPC nga tagisabye ebirowoozo byayo Democratic Party nga ebirowoozo byayo tebirimu jema nga tewaliwo forum nti abajema batudde ne baga nti eno ye memorandum yaffe nga jema ku byetwagala opposition yesosowaze mu myaka 5 ejijja biberenga bye by'okumwanjo ze irreducible minimum byetwagala nti bino tebikwatibwako titwabiraba twalaba ngeringa ya National Unity Platform program ngeringa y'ekibiina ekimu so omukulembeze waffe obukulembeze bwe bubadde nga okwekakanyanga nampala wa NUP so nga yandibadde mukulembeze waffe ffenna nga ffenna tubirivinga kuba olwalo nandize wano nga nti yes ffenna twakola ekiwandiiko era ekiwandiiko ekyo tuki-owninga ng'opposition yes twakiraba naye ebirowoozo ebimu tulina naffe ebimu kubanga tulina mandate president wange owekitiibwa Engineer Patrick Amuli Atoboy yatambula eggwanga lyonna ng'asaba obukulembeze bw'eggwanga bwe yali yatambula ne manifesto gye twakanyako ng'ekibiina ng'ebibiina ebirala naffe twandirowoozezza nti manifesto yaffe mu bimu ku bye twalina mu manifesto
tulowooza nti ebimu byandibadde bisoosowazibwa mu legislative agenda opposition gye yandibadde nayo mu parliament. DP Oweekitiibwa Mao naye yalina ki ekimu, alina ensonga ennungi ennyo obaolyawo ze yatuguza bannayuganda ze twandibadde tulowooza nti tusobola okuzibba enkimaatikinga ne tuzeewola ne ziba nga naffe ziri quote cutting nga ffe opposition tuzikaanyaako nti zino twetaaga zikole ki. So Oweekitiibwa Mpuuga ne ku mukolo kwennyini invitation n'atuyitanga omukolo invitation netuukanga omukolo gwa nkya naye ng'omukolo amaze omwezi nga gumu n'ekitundu ng'agwetegekera. Naye ffe n'atulowoozaako invitation eyita mukama wange n'ejja nkya y'ensonga lwaki ndowooza n'omukulembeze waffe teyaliyo kubanga twalinga abayisiddwamu ki amaaso. So tewabaddeewo mpuliziganya kyendowooza nti kibi nnyo kabaate kanene ku mukulembeze eyandibadde nga wa bonna, yandibadde nga Mpuuga mukulembeze waffe ffenna ng'ebirowoozo byaffe kwegamba byonna kwegamba gwe tuddukirako kiwange ebirowoozo byaffe bye bino. So tulowooza nti abadde tatambudde bulungi mu mbeera ey'okubeera nga akuŋŋaanya n'okukumaakuma ab'opposition okutwaliza awamu. So up to now newe twogerera era tannakola any meeting oba formal meeting with the FDC katutandikirawo FDC yandibadde opposition yonna. Katsoka tukole ku nsimbi bwe tukomawo twongere okudinga deep what the opposition has not done right mu kaseera kano mwaka gumu gwe baga nti bingi ebituukiddwako bye bakoze tubikube mu torch whether there is success ahead or there are tears beyond. Kanzije mu kitundu ekyokubiri. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 Note Musanvu Mwenda ne ku website www.brandpro.co.ug. Ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Twaniza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri. We are still digging deep watu kyakuba torch mu engeri opposition gyetambuzaamu nayo emirimu gyayo oba emirimu gy'abannayuganda kuba nabo be babalonda. They didn't elect themselves into those positions. Wonna we bali opposition yeno mwaka gumu guweze nga bali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okulaba we tujja okusoga ku parliament then ku stage nate tujja kuba mu local government aye nayo abali tulabe how they have executed. Tusoke ne parliament yeno omukulu Walid Mulindwa Lubega gweni naye wa FDC ngambye nti the opposition legislative agenda Mathias Mpuuga ne banne gye baleeta it didn't represent other opposition parties like DP, Jema nebibiina ebirala bya opposition. Yali ya kintu kimu yekyasubya. It's one of those things byatannako right okubeera felt by the masses. Mbadde nkyakubuuza kiri eri nti what's causing that? Where is the problem? Kulaba nga n'akaseera kano kizibu nnyo okulaba nti Mathias Mpuuga asituse cause ye leader opposition agenze Najja Nankumbi agenze City House oba ebali ntuma nti oba agenze Buganda. Yes. What's causing that? Kiki emundi guno lwaki teriiwo enkwatagane? One kiyinza okuba nga kiva mu ku abantu abamu bwe batuuka mu bifo basobola okulaba nga
byonna babimaze nze ndowooza ne bw'oba otuuse mu kifo oba weetaaga banno tosobola kutambula weka kubanga FDC ne bw'oba tojagala ng'oga nti FDC sijagala mu palamenti gyeri eri bicognize so yinza nti mu palamenti teyinayo ddoboozi ekibiina nga kiri almost a half kiri actually a half of NUP tekibeera kitono Democratic Party toyinza ginafuya kiteriiwo weri UPC tosobola ginafuya kebere jema y'omubaka omu kebere PPP so that is what we call opposition ekiikiriddwa mu parliament so ebirowoozo byabwe bikulu nnyo nga ng'ebirowoozo by'NUP bwe biri ebikulu n'ebyebibiina ebirala bwe bibeera ebikulu so bwe bakuwa obwami ne baga nti gwe mukulembeze waabwe bonna oba olina okuba n'obuvunaanyizibwa okutembeeta ebirowoozo byabwe okubakuŋŋaanya awamu okubeera ng'obateeka ku mmeeza ey'awamu ng'owuliriza omukulembeze omulimu gw'omukulembeze omukulu ennyo okuwuliriza n'oba ng'osobola okuwuliriza then ne muba nga musobola okutambulira awamu olwayo kati debate yandibadde endala nga tugamba no tulowooza nti nga ffenna tushuutinga mu katiba keekamu naye olw'okubeera nti bannaffe batuula nituga nti ate ne bava ne baga nti ebirowoozo by'opposition n'abireeta ku tebo okubyogerera naye ng'ate ffe atukonkutinze atutadde mu birowoozo ebyo nga teyatwebuuzizaako so kyekituluma nti addidde ekifaananyi kyaffe bewamu ng'opposition naye ate naaba nga takiikiridde ebirowoozo byaffe so okwewulira akasajja fuba kuba tulina bannaffe abalina akasajja fuba naga nti ffe twazze mwatulabye wetuli tulowooza nti enkola eyo tekola ki teyamba FDC we tubadde nga tukulembera tubadde n'enkola ewuliziganya ne bastakeholders bonna era ndowooza bwe tubeereddewo siwulirangayo bantu bakomplaininga bannaffe ti FDC erina bye yakoze naye ffe teyatuinvolvinze ndowooza oli munnamawulire eyo complaint obadde togiwulirangako ebbanga lye tubaddewo kubanga tubadde obukulembeze bwaffe okuviira ddala ku Professor Maurice Ogenga Latigo ku bukulembeze bwa Honorable Nathan Nandala Mafaabi ku bukulembeze bwa Honorable Philip Wafula Ogutu ku bukulembeze bwa Nalongo Winnie Kiza ku bukulembeze bwa Honorable Betty Awolo Chan bonna bubadde n'enkola ew'ekitiibwa bannaffe ne babadde nga batono batya ne baba nga bafaanana batya tubadde n'enkola ewuliziganya enkola ew'ekitiibwa abantu abo era nga kyova olabanga ne mu kulonda kibadde kigaziwa ng'opposition tekoma bukomi kukuŋŋaana mu parliament kukanya ku legislative agenda yokka naye nga kuba kati kankuwa ekyokulabirako nga tisinagenda n'awabweru wa parliament bwe twalina issue yatogikwatako mujjukira bulungi obukulembeze bwe twalina ekiseera ekyo bwali bukulemberwa Nalongo Winnie Kiza n'owekitiibwa Ibrahim Ssemujjumwana bwakola omulimu omuyonjo abantu bonna ne bubaleeta on board ne buleeta on board ababaka ba parliament ab'opposition ne butakomaawo n'ebibiina by'obufuzi ne bakka wansi mujjukira nti bakubanga ne baalizi nga joint baalizi zaalimu abakulembeze ab'ebibiina byonna nga babeera kadaala kamujje n'omujisha muntu by then yali party president waffe Democratic Party nga ye president wa DP wajjemu wekitiibwa basaalirwa ffenna nga tubeera kadaala kamu nga twogera ensonga nti bannayuganda ffe ng'opposition eddoboozi lyaffe tetugenda kukkiriza constitution gikwatako enkuŋŋaana ezo muzijjukira bulungi zetwekutola eggwanga eddoboozi ng'abantu balabawo eddoboozi ly'opposition ng'obukulembeze bulina enkola eyo kubanga twalina enkola eya reach out nga tuwuliziganya kyendaba nga kibulamu ku bukulembeze buno owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ne bwe twali tufulumye wabweru wa parliament olabanga n'olumu by elections ezimu twazikanyangako ku mulembe gw'owekitiibwa Philip Wafula Ogutu twakkiriziganya ng'opposition nti eruweero tetugenda kukola ki kusimbawo muntu ne tugenda eruweero owekitiibwa Nabukenya Brenda ne candidate FDC gwe yali yasimbawo mu kalulu akali jeno ne tumujja mu besi ne tutambulira wamu ne tumuwagira ne tutakomaawo ku bukulembeze bw'owekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi ne tujjamu candidate FDC gwe yalina ebutambala ne tugenda kuwagira wa DP owekitiibwa Muhammad Mwanga Kivumbi
ne tugenda full force ngo opposition n'obukulembeze bonna okutawaliza wamu abakulembeze mu kibiina n'obukulembeze mu party n'obukulembeze mu parliament ne tutambulira wamu n'opposition eyawamu nga tugiwadde direction nga tuga nti nedda twetaaga okuba n'enkola etambulira wamu enkola eyo gye twagala tufiiringe nti ffenna tutambulira wamu katulina by elections ezizze waliwo woolabira ddala nga mutuufu Soroti East n'omubaka abaddewo FDC gwe bajjeeyo nga kyebamuvunaana tebamuvunaana musango giri awo simanyi bya boundaries ebitaali bibye obuzibu si bwamu mubaka nti yabba akalulu nti teyasoma si gye misango gye bamuvunaana wabula bya ensalosalo eza constituency electoral commission yazibala bubi ensobi ezaki kati bamugjeeyo niyo owulira bannaffe nga bambadde amasuuti bagamba naffe tugenda tuyekeyo FDC abaddeyo tutekeyo ekibiina kyaffe kati ezo zezimu ko zetwandibadde tubaako n'empuliziganya nze fenge FDC singa ffe tubadde tukulembera twandibadde tuyita bannaffe ne tugamba tutaddewo tutye enkola ebintu bino ne tulaba FDC kino kibadde kifo kyo owekiibwa ataani abadde akiika butereevu ne mu palamenti abadde muteesa mulungi tutaddewo nkola etyanga opposition okumuzaayo ffenna tujje kadaala nga twogera eddoboozi limu nga tufeesinze NRM neffe FDC tugende tuwanagane NRM tulwanagane ne bannaffe abadde mu opposition nga ono abadde mukiise mu parliament omekeze ng'NRM ekitutte exactly kakati tumalize nga tubulemingani onfuna so ebyo bye byandibadde obukulembeze olwaleero obutukulembera abamu mutusonyiwa okucomplaining ya kamera netulowooza nti ne platforms ezimu teziriiwo wetwandibadde oba oliawo twogerera ku nsonga zino kubanga singa tubadde n'enkola eyo twandibadde ensonga ezo zibeera zimulungulwa kubanga tewaliiwo nyo ekitwawula ebigendererwa bya FDC byebya UPC byebya DP byebya Jema byebya NUP ffenna tujja kuvaayo nga twagala numbers. Up to now omukulu Mathias Mpuuga has not engaged or had an engagement with you. Kubanga wandibadde owa nti azze najja na 10 n'asinkana oba ataddewo embeera esinkanya abakulembeze ab'ekibiina kino nakiri tetunaba kugirabawo oba nga opposition okuga nti batudde nga aba opposition caucus mu parliament okuteesa ku munnaabwe kubanga ataani abadde munnaabwe mubaka munnaabwe kati gwe omukulembeze oboga tutaddewo mbeera etya okusevinga mubaka munnaffe okumukomyawo nga wafula ogutu kye yakola ku Brenda Nabukenya kubanga yali mubaka munnaabwe nga koti nemugjeyo nagamba no opposition tuteekwa kola ki najje na nkumbi n'atumatiza nagamba twetaaga FDC ne tutasimbawo n'ateekawo entegeeragana pate president waffe yaliko gye n'omugisha muntu n'atuula ne owekiibwa Mawe yali pate president wa DP ne bakkiriziganya nti eruweero ffenna Nabukenya Brenda tosha netugende tubeere mabegagana nabwa Nabukenya era ntumuzayo mu parliament kussa mujunganda so biku owekiibwa Nathan Nandala Mafabi Butambala n'akikola n'agamba nedda Butambala ya DP kivumbi yasinga enkizo ffenna ne tuvuga emmotoka ne tuzoolekezawa Butambala ng'opposition nga twogera eddoboozi limu netugende wapo mwiru ne tugamba nedda ekifo ekyo FDC yesinga enkizo ne twogeza eddoboozi limu mwiru nadda mu parliament exactly so twagala tubeere n'enkola efaananako bwetyo oba oliawo abannayuganda bye bigenda obbawa essuubi why doesn't that confirm what ekyongera kakasa ndala kituufu opposition muliwo lwa bifo byokka kyekiri kye nagambye ndowooza kituuzayo ku debate eri waliwo bannaffe abalina amaloboozi ag'enjawulo nze ndowooza nsaagala balumba nze ndowooza ntwetaaga okubeera nga tumanya obuvunaanyizibwa bannayuganda bwe baatuwa kubanga bannayuganda kyebaagala baagala nkyukakyuka abantu besoloti tebakola nsobi kulonda ataani abala bonna babalaba oba oliawo n'ebibiina ebirala ne NUP ne DP yasimbawo abantu baayo ne bagamba neddamu bonna ataani yajja okusobola okutembeeta ensonga zaffe sirowooza nti kati ku ssaawa zino twetaaga ate okuddayo okubabuulira nti ataani takoze mu mwaka ogutanala kuwera mu parliament gwatanala kuweza mu parliament so twetaaga oba oliawo ensonga zino okuziwa obukulembeze obutuufu ne tuwa direction entuufu abantu baffe ne tubawa essuubi nti tusobola kubanga ebintu ebitono bwe bitulema kati gavumenti tunagisobola
Do you think the people's voice has been represented by the opposition in the parliament? Are you contented? Yes. Ebirowoozo by'Abannayuganda ebimu tubadde ababaka baffe njagala obbawa credit. Tibabadde balwanyi okugeza ku nsonga y'emmwanyi. Okay. Ababaka b'opposition bawekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi mwamulaba. Yasimbye ne Nakakongo. Owekitiibwa Bedi Bwanika. Owekitiibwa Mpuuga yakola omulimu omuyonjo. Owekitiibwa Kivumbi. Owekitiibwa Semujju. Owekitiibwa Nsibambi. Bakola omulimu omuyonjo kwegamba bawa leadership ku nsonga eno. So I'm feeling nti ebirowoozo by'Abannayuganda twakiikirirwa bulungi. Naddala oludda lw'envaako l'opposition. Tibwembaako ne credit gyembawa. Credit njibawa ku mmwanyi. Bannayuganda eddoboozi lyabwe lyawulikika ne basobola okonvinsinga ababaka naddala abasayidi eri eya NRM. Were the voices heard on the matter of economic recovery? Not yet. Tetunaba kuliwulira ne ku nsonga eno y'ebintu ebiriwo mu ggwanga kubanga biri mu Abannayuganda tetunnawulira ddoboozi eryo. Eddoboozi ffe tulowooza nti eddoboozi lye tuteekamu ku kugamba nti ababaka bazeeyo miliyoni 4 nga bwe tuliteekamu nga lyo lyamwanguka okukaka ababaka bazeeyo ssente ez'emiliyoni 4 lye twanditadde ku bintu ebiri mu abantu kubanga miliyoni 4 oyinza okwesanga we zivudde watono watono nnyo wasobola n'okubeera recovered. Naye ebintu ebiri mu Abannayuganda nga ebbeeyi okulinnya ojja okwesanga nti ate ebyo byankizo nnyo kuba toyinza kuŋŋamba nti kati ebbeeyi y'amafuta eyagala kukubisaamu emirundi 3 ku bbeeyi eyaliwo emabega nti ekyo kikulu ennyo okusinga just miliyoni 4. Miliyoni 4 osobola likavalinga mu kiseera kitono nnyo naye essente zino nnyingi bw'ozigeraageranya n'oga nti omuti gwa sabbuuni gwa bbeeyi okusinga ebenseni nga yeebeerawo ebbanga lyonna n'oginaabisa emyaka 2 oba 3 oba 5 naye ate omuti gwa sabbuuni owanga ogugwera mu wiiki. How about the voices ku bintu ebiri critical ennyo ebyali exposed ennyo mu kaseera ka COVID-19 for the last 2 years, the health sector and education sector? Do you think they have executed ku ebyenjigiriza byali were exposed to the extent that twafuna abaana bayitirivu nnyo? Teenage pregnancies nezeyongera baana bangi bakyaliwo up to now due to abazadde obutaba na ssente kubazaayo bingi ebiri mu education sector n'ebyobulamu sector ezo bbiri tetukoze ezo ninakwewa x fenga opposition wemba twekyekinze tukoze parliament yewedde yagezaagezaako kuba twalabanga yasitula ne omukulembeze w'eggwanga era ye minisita we education by then ne bamuleeta okunnyonnyola mu byenjigiriza. So ekyo kyali kinene nnyo ne speaker yennyini n'adijaninga parliament n'agiyimiriza n'alaga kwegamba amaanyi kweno sinaba nakuwulirayo kuba kati olwali twandibadde tukola audit ku ssente ze tuwadde ministry of education naddala ku education recovery. Tulina issue eyaliwo nga twakagenda mu covid ng'amasomero gasabye okufuna essente okubayambako nga visa station fund amasomero kugaziya ama classes okugezaako okusomesa abaana mindset okola ki ebyo nebena tubadde tulowooza nti opposition yaffe kuba bino byebiyamba byebikwata ku muntu wa bulijjo yandibadde eteekinga gavumenti kuninga kuba mulimu gwaffe kucekinga nti mu mugundi eyo tukoze tutya olwaleero embeera ekyali mbi nnyo n'okusingawo olwaleero nalabye reporting eraga kumpi abaana abasukwa emitwalo 2 tebagenda kutula P7. Ezo ensonga nkulu nnyo ziri very critical. Tebeewandisiza naye nga bayizi tebeewandisiza kuba tebabadde na capacity tebadde na busobozi kufuna registration fee. Registration ndowooza wa P7 ali mitwalo nga 8. Kiswaza kyenyamiza eggwanga eddamba emitwalo 20 si kintu kitono ti abaana bafe ab'eggwanga fe abakava mu covid bagenda kufiirwa omwaka omulala mulamba. So ndabanga liyali waliwo ekitali kituufu parliament yandibadde eteekinga gavumenti kuba minisitule y'ebyenjigiriza erina obuvunaanyizibwa okukomawo okutunnyonnyola bwe twogera ku byobulamu olabye ddala ebyobulamu ebigenye sente nnyingi ezaateekwa mu ministry ez'ebyobulamu ensonga y'eddagala
esente lye twagula emmese zino ze batugamba zimusonso emmese zimusonso eze miliyoni 8 buli emu minisita Musenero tetunaba kukubaako kye tukola ky'amaanyi kumubringinga to order kubanga waliwo parliament yandibadde egoba mugobe kubanga mubbi wabayo omubbi saababbi omufere ye Musenero ye yandibadde akubwa na migo no kubanga kati ababbi bwebabanga abantu batuuka ku level eyo ky'omubbi baga nti omubbi bamukumyeko omuliro kale Musenero abba ensimbi z'omuwi w'omusono ajja n'afeera abantu naga nti tuleese emmese ensolima za miliyoni 8 buli emu oyo omubbi waliwo omubbi asinga oyo yitaga kukwata migo naku tuyinza kujja kuteetera babbi nga parliament ebabebbereza bubebbereza nalaba speaker nga akomerera omubaka wange FDC yavaayo n'amukyomera so tetwalibadde nga speaker bateeka omukazi oyo kuninga n'omugoba mu parliament kubanga biyali tasaanidde kakati parliament tunaba kugira gulira ddoboozi lyaffe naddala ffe nga abali ku opposition ng'ogyeko omubaka wange oyo evudde n'eddoboozi eryawamu okuteekinga ministry esente za vaccine zebabba tetunaba kulaba bwa auditinga esente zebagenze bakuŋŋaanya mu mugundi covid tax force zetwawulira esente zebakuŋŋaanya nti abantu baweeyo mu covid emmotoka zebeegabira bena audit yandibadde nga parliament eteekawo embeera ekola ki echekinga abantu abo oba oli awo bannayuganda ne bafunamu naye oba oli awo tubadde tubuzeemu tuwadde nnyo ebintu ebitayamba muntu wa bulijjo miliyoni 4 simala kugoba zaake ebitayambye nnyo munnayuganda muntu wa bulijjo so nga bino ebiri meja ebikulu ennyo ffenna ebitukwatako kubanga ffenna tuli ba consumer ab'ebyobulamu tuli ba consumer ab'ebyenjigiriza kuba ffenna tusomesa abaana ate tusoma n'okusoma so tulowooza nti ebyo singa parliament mu mwaka guno omupya mu financial year twagala babiteekeko essira n'ekirala kyembadde njagala okugira ye appropriation wenjagala okufoltinga kubanga gwe gumu ku mulimu omukulu ennyo parliament yagabidde mu budget eno kwegamba kwabadde nga kwegabira bw'otunuulira akakiiko ka budget nti akakiiko kamu aka budget ababaka baatulira ne bakoloboza tewange nina amasomero ga seed school 8 njagala bagawe bagateeke mu budget nga taddeyo kwegamba ne bakozesa influence at the expense eye interest z'eggwanga engazi tulowooza nti ekyo tekyali kya buvunaanyizibwa bwe baddira ne bakwata biliyoni 7.5 ne baziwa omuntu omu Kateshumbwa nti bazimuwadde ogenda okuddaabiriza woteeri eyiye eyajja omuliro ey'obwannannyini nga bakutte ku nsimbi zange ez'omuwi w'omusolo kubanga nze mu woteeri ya Kateshumbwa sirinaamu timuli mu haki yange sirina kye ngenda kufuna nze nga Walid omuwi w'omusolo sirina yadde senti emu bweti mu woteeri ye nfuniramuwa okwata Kateshumbwa omuntu omu ne bakwata ku ssente z'eggwanga ne bakwata ku budget ne bakolobooza biliyoni 7 n'ekitundu ne bazimugemulira agende yeddaabulule atereeze woteeri kuba bannayuganda bameka abaafiirwa ebintu mu covid eno Kateshumbwa oyo si yali alina n'okunoonyerezebwako ng'akyali mu kubya URA alina emivuyo mingi on top of that katwagala okumanyayo Kateshumbwa mulangira ki alina kirira kyekyo abalala kye batalina okutuuka ku level nga ye bamulaba mu ngeri galubindi ezize bamulaba mu ngeri yanjawulo buli kirungi kyonna kigwera wuwe kubanga bannayuganda bangi nnyo abaafiirwa business mu covid kriteria eki gye bakozesa nga ye Kateshumbwa yasaanidde obedde mubaka wa parliament tulowooza ntali mu level eyabeetaavu ennyo ne tulina bannayuganda business ezaabwe ziri ku ttaka completely nga mu economy baafuluma baavaamu naye Kateshumbwa ku level okwalinga omubaka wa parliament asobola n'okwewola akawumbi kalamba naye omuntu wa bulijjo gye bali abantu baffe abaafa bizinesi zaabwe ezaafa ne bafeezing out kakati abo gavumenti ye balinako gundi ki as we wind up Walid kuba mu episode enaddako tujja tunuyawo execution engeri gye the level of the debate tujja tuukawo maaso mu episode eddako naye nga tumaliriza do you count this parliament as a loss mu mwaka ogumu gw'olaba maaso kuba omuganda agamba akaliba akendo okalabira ku mukondo mu maaso gy'olaga olaba yesuubi n'oga nti bannayuganda tunaasobola okugendako mu kwesima nti legislative agenda n'ebirala byonna abaka be tulina banaasobola okuyitimusa
embeera zaabwe n'okulaba nga bassaawo embeera ey'enjawulo. Do you have hope? Sirina ssuubi mu paalamenti eno nti erina ekyenjawulo kyegenda okukola. Bw'ogigeraganya ne paalamenti ezibeerawo yadde ya mwaka gumu n'ate lisi yandibadde erina kyetulagako. Akaliba akendo. Okalabira ku mukonda. Sinnaba kulaba biyale ssuubi nti paalamenti bw'otunuulira ne kwalite y'ababaka. Kwalite y'ababaka abalimu ojja kwesanga nga kufula abateesa ab'olulango tebasukka 15. Olw'obudde Walid awo njagala okuddamu episode eri enaddako. Naye sooka onsibuli adde batulaamu eno episode obubaka bw'obusembayo your parting shot kuba mu episode eri njagala tutunuulire the level of the debate, the quality of the debate, the quality of the MPs na buli kimu ekigenda maaso mu parliament. Your parting shot. Obubaka bwange naddala ennyo ku ludda oluvuganya waliwo tusinze okuteekako essira kwe kubeera nti bwetaaga okuddamu ne bwetereza obudde bukyali okukola kye babadde tebakoze okutuukirira ba stakeholders ab'enjawulo ne tuba ne kye bayita participatory working approach mu leadership ng'abakulembeze bonna buli mukulembeze akola omulimu gwe. So bwe tunaakola omulimu gwaffe tujja kuba tukola kino okujjawo empower okukubagana empower. Yes, kubanga Bannayuganda baagala ssuubi naddala abalonda ab'opposition baagala ssuubi. So essuubi eryo tulina ddiba wanga tuli wamu, so si kubeera nga buli muntu ayina akasaka waayimiridde wakagabira. Ye Mulindwa Walid Lubega yakulembera the FDC Youth League muvubuka nga nze nga naawe nga n'abalala bonna. Naye ekintu kino kikulu buli omu alondebwa mu kifo ekyobukulembeze you have a task, you have a role to play okusinga abakulonze. Abantu bano boolonze gwagenda okubakiikirira gwalina okubeera eddoboozi lyabwe. Bw'otuuka eyo omuyimbi Mathias Walukaga n'olulimi lwe yayimba n'aga nti paalamenti yaffe ddala kituufu it is the true description egenda mu maaso kati. Think about it. Ddala kituufu oguze emmotoka 1.2 billion but bukedya n'omulala gy'ova. How is the health sector? Hospitals zirimu eddagala, abasawo bali bati, embeera y'abalwadde erieta, amasomero gali gatya. Do you feel happy cruising in that very expensive car ogitwale bukedya ogitwale mu region endala? Do you feel very happy when a teenage pregnancies mu district y'obukedya it's on rampant, it's actually doubling? Do you feel happy? Those that soke tutule tulowooze before nga tonawokeyinga kugula billions and billions of cars or cost nachi webuuze 2026 genda kubaddizaayo kibigambo oba actions. Uganda y'enkya